kuddayo n'agamba ebigambo ebyo byennyini, mukama wange singa kisoboka kozijjako ekikompe kino, si lwanze ku kwagala kwange naye olw'okwagala kwo. Bwetyo bwe tulina okusaba Mukama Katonda waffe mu bweggonjebwa mwennyini atuggyeko ekikompe kino ekyokubonaabona, si lwa kwagala kwaffe ffe naye olw'okwagala kwe ye. Era bw'atyo bwe yakomawo n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali mazito, amaaso amazito, tegasobola kulaba, tegasobola kusigala nga kyatunula, era tebaamanya kiki kyakuddamu. N'akomawo n'omulundi ogwokusatu era n'abasanga nga beebase nga balagajjadde. N'agamba kimala, kubanga essaawa etuuse, kubanga Omwana w'Omuntu ajja kuweebwayo mu mikono gy'abakozi b'ebibi. Musituke tugende mulabe, oyo agenda okundyamu olukwe wuuyo atuuse okujja okutunula bw'ati ng'ali omu ku babe 12. Nga bw'onootunula bw'oti ng'akulyamu olukwe, ye mukyala wo, ye mwami wo, ye mutabanyi wo, ye muwala wo, ye mukoddomi wo, ye jjajjaawo, ye ssengaawo, ye mukozi munno, ye mukkiriza munno, omuntu ali ku lusegere kwennyini, gw'olya naye, gw'onywa naye, gw'oyogera naye, gw'osaba naye. Naye Kristo atuyigiriza ki mu ssaawa eno nti twekuume, twerinde, kubanga essaawa y'enkomerero eri wano. Kubanga oyo yenna omukozi w'ekibi ekyo ayingizibwamu omwoyo omubi waali awo. Tusabiragane, si kukyawagana naye kusabiragana omwoyo omubi oyo aleme kuyingira mw'omu ku ffe. Kyava atugamba nti musookere mu nnyumba y'abaana ba Isirayiri abaabula, kubanga omwo mwe muli abo bennyini abasobola okukola ekintu ate ekitali kirungi. Pawulo era atuwa amagezi ge mangi nti tulina okugoberera amateeka nga Mukama Katonda waffe agatuwa. Tubeere bagonvu, tuleme kukozesa nnyo birowoozo byaffe n'amagezi gaffe, kubanga tegalina kye gasobola kutukolera, wabula ye nga bwe yatulagira naffe bwe tulina okutambula mu kiragiro kyekyo.